Break the chains, efuse break the chains, eranga Bebe Cool, lero atonye mu ggwanga erimanyikidwanga erya Kenya, eranga atukidde wali ku Jomo Kenyatta Airport, watukidde ne bamuwaniriza, atuuse ne mukazi omanyikidwanga Zuena Chirema, eranga ekimututteeyo ku promotinga album ye eya Break the Chains. After making noise wano mu Kampala, and it's one of the big talk about towns topics, Bebe Cool agambye kamala okwekubako wali mu ggwanga erya Kenya. Jukira album eno Bebe Cool agamba yagikolera emyaka 2 era bamala ogikolera emyaka 2 yagitanga ennaku z'omwezi 3 ogwokuna omwaka guno. Bebe Cool Kenya asuubirwa okukola media interviews ez'amaanyi n'emikutu egy'amaanyi nga Citizen, you can talk about Hot 96, Kiss FM, Capital, n'emirala emikutu mingi gyagenda okukola mu kibuga ekya Nairobi. And agenza ogende Nairobi ng'abantu babadde beekalakaasa era nga embeera si nnungi. Waliwo omusajja gwe baakuba essasi era kigambibwa nti obwongo bwe bufu, and they say it's brain dead in there. Naye nga tudda ku Bebe Cool yatutte babloggers be Uganda abamu, Innovation Styles, Rahma, Skies Hoja bonna mbalabye. Naye nga agezaako promoting album ye mu region ya East Africa, era nga bw'omulaba abo asinkanye Nazizi ne Wairel. When you see Nazizi and Wairel, what comes to your mind? I think what comes to your mind is the East African Bashment Crew. The East African Bashment Crew yasooka okutolimba wale bayita Africa Unite, nemane bakuba I think Bebe Cool's biggest song in his entire career, unless otherwise agisangulawo gye bayita Fire Anthem. Your Fire Anthem, I think it was 2005 2006 tune eyo yali ya tabu nnyo. Omwali mwana muneza manyikidwanga Bebe Cool from Uganda, Waire from Kenya, ne Nazizi from Kenya, era nga beita The Necessary Noise. You get? Era nga yali duo ng'eyimbanga Necessary Noise, nera bamala ne baawukana, era kati buli omu afata his or her solo career. So that's it for the side of Bebe Cool. Era nga obalaba ba Nazizi ne Wairwa amazina bamwegattakawo wali mu kibuga ekimanyikidwanga Kenya. Bebe Cool ayagala nnyo ekibuga Nairobi. Lwaki? Bw'obadde ogoberera engeri gye yatandikamu okuyimba, Bebe Cool yava wano e Kampala n'agenda Nairobi. I think it was in 1997 if at all I'm not mistaken. Era nga bwe yatuuka eyo gye yakolera omukwano n'abasajja nga Uncle DJs, then later ne Jose Chameleone n'agenda e Nairobi gye yasanga Bebe Cool. Lwakuba ate yadde Bebe Cool yasooka Jose Chameleone e Kenya, ate Chameleone yasinga okufuna ebibala ebingi e Kenya kuba he was bigger than Bebe Cool in Kenya, era ne bwe yakoma wano e Kampala era n'afuuka bigger than Bebe Cool. Era ne bwe twogedde akati mu East Africa, Jose Chameleone ruled East Africa for 10 years before Diamond Platnumz came in through okumujjako kye tuyita that throne. Ikitegedde yakimukola era awo bwe wali, but they are still friends with Chameleone. Lwakuba Chameleone yawulikise in the video that I really uploaded like 1 or 2 days back, Chameleone ng'agirega album ya Bebe Cool mbwengo ze yayambala ku Comedy Store zatreninga okusinga album ya Big Size Bebe Cool. But eno press conference etegekedde omukazi amanyikidwanga Anyiko ng'ayita mu PR and AR company jihayita Anyiko Publications, era nga bwatyo bwakikoze wali mu Nairobi. Bebe Cool bwatuuse Nairobi atuuse ne mukazi amanyikidwanga Zuena, era nga I like how supportive Zuena is. That is it. She's a supportive woman, era nga alaze bawe nti agenda mubeererawo paka era nga batambula bonna. One thing about Zuena is she's an informed woman about this, and she has gone ahead to do a lot for this album to take place. Jukira sente zino Bebe Cool yaziteekamu. So Zuena alina okubanga y'omu ku abo abali supportive. Singa omukyala abatali supportive ku byokola era ajja kuwa negative energy. Abakyala balina akantu ke bakola, bwakulabanga ekintu kyo atali supportive ku kyo aleetawo ekirala n'agamba mbadde neetaga sente za kino. You get? Ne kati Zuena akimanyi nti yeetaga alina okuba supportive eri Bebe Cool. Era yawe Zuena ng'atuuka mu kibuga ekimanyikiddwanga Nairobi ku Jomo Kenyatta Airport, era nga Bebe Cool huyo naye
nga ina flag ya Kenya. Bebe Cool bwatuse Kenya aine bigambo yayogedde asose kwogera Luswahili. I never knew that he even had some Swahili in him, but against enough wa Luswahili then amana adda mu Luzungu. Era n'abagamba nti musanyufu nnyo okubanga azze mu ggwanga lya Kenya kuba wano Bebe Cool we yatandikira career ye, era asuubira nti with his new mindset eya break the chains asuubira nti kigenda kubeera blood era nga agenda kubeera eno paka ngenda kuza omwezi 7 kitegeera, meaning that ekitegeeza nti eno media tour egenda kutwala ennaku 7. Bebe Cool agenda kubeerako ku TV radios era tulabe ki kyagenda okwogera because questions are really waiting for him. So Zuena yakuta ekimuli ekyo bamaze okukwasa Bebe Cool, then Zuena n'akikwata bamala okikwata I think was it a GL emotoka ejewo Bebe Cool n'emutwala awabadde press conference Bebe Cool wayogedde era nga tugenda kuba tubabuulira bingi bayogedde. Zuena Kirema mukyala Bebe Cool official wife era nga balina abaana 5 bombi era nga omwana wabo mu Alpha musambi wa mpira. So nakubyeko live nga Bebe Cool on this channel. You can go on the live segment Bebe Cool nga kola press conference ye nakubyeko live era kama ayagala giraba osobola ogenda n'ogiraba. It's the first video of the day that we went ahead to upload on this channel. Bebe Cool bwatuse ku Jomo Kenyatta Airport wabadde bannamawulire balawa 1 2 3 4 5 ekitegedde abantu nga 5 ab'enjawulo abadde bamujjako interview nga big size Bebe Cool era nga baagala kumanya what exactly has gone ahead to bring Bebe Cool to Kenya this time round. Era nga Bebe Cool nga bw'omulaba awo musajja addamu ebibuuzo, musajja tasaaga era nga naye abadde angenga ebibuuzo bibamubuuza. But in the next segment ngenda kubaleetera a video of how Kenyans have gone ahead to react when Bebe Cool touched down into their land, because Kenya bahina embeera engeri gye batwala mu Uganda era nga others have welcomed him in the comment sections and others have gone ahead to obviously bash him. You get that's Kenya for you. So Bebe Cool wati wabadde ne munnamawulire ne bannamawulire be Kenya walinga yakatuka ku Jomo Kenyatta Airport nga bamubuuza sebo kyokimye eki mu ggwanga lino nga teffe byetunwanira bira bwatyo Bebe Cool wabadde ng'ayogerako eri bannamawulire wali mu press conference ya Break the Chains. Jukira Break the Chains eriko ennyimba 17 nga kuliko collaborations 3 eya DJ Edu olimba lwe bayita African Love lwa featuring Yemiala Day n'olwa lwe bayita Check olufeaturinga Joshua Baraka era nga olimba lwa Joshua Baraka bwe lukyasinga okukwata abantu mu babiro okuva ku album ya Bebe Cool eno gye yakoze. Oyo gwali naye ye mukazi amanyikiddwa nga Anyiko owa Pia Anyiko Publications abadde akola buli kimu into those spaces. Zuena Kirema nga tuddeko ne Waire the Love Child. Jukira it's not the first time they've gone ahead to meet. Waire bajanga wane Kampala okuyimba ku East African Carnival. Ku East African Carnival bajanga okuyimba era basinkana nga Zuena ne boogeramu awo. Even the concerts that Bebe Cool has gone ahead to hold in Kampala abaleese era nga Zuena y'omu ku bantu abalina ebifaananyi na bano ba Necessary Noise. So byebyo byembaleteddwa okuva wali mu kibuga Kenya naye nga teweerabira nti bannayuganda bangi bagenzezaako okukola media tours mu Kenya. Chameleone bwe yava mu America okumujjanjaba tukimanyi ffenna nti yajja n'akola media tour, yagende Tanzania n'agende Kenya n'agende Rwanda. Chameleone bwatyo. So John Black namulabyeko Tanzania yoka gye yagenda, you know. Joshua Baraka ye Kenya is his other home era abadde alina okuyimba ku Blankets and Wine nemwe namwe kimanyi nti Blankets and Wine bakoze eki bagisazizaamu oluha kwekalakasa okubadde yali alina okubeerawo I think on Sunday last Saturday we alina okubeerayo, so last Sunday we alina okubeerayo, but it never really happened because olw'ensonga z'okwekalakasa. So that's what we had for you here ku the verse 256 Bebe Cool hati Bayugumiza Ekibuga Kenya. Feel free to go into the comment section otubuulire walaba Bebe Cool ayugumiza Kenya ebyaddala or not. This is the verse 256 era nga bwe tuti bwe tugenda okuba nga tubatuusaako amawulire gano. The live section has been really very active naye nga
comments are the upload section eriawo yegeyega tugitaddemu ekigere. So tell us your thoughts about Bebe Cool's visit to Kenya.